mu mawulire ge tulinawo agava mu magye g'eggwanga erya Uganda erya Uganda People's Defence Forces we twogerera nga General Edward Katumba Wamala ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu oluvannyuma lw'okubeera nti erinnya lye lifulumidde ku lukalala lw'aba generals abagenda okubeera nga bawalirizibwa okuwummuzibwa okuva mu magye ag'eggwanga erya Uganda era ng'essaawa yonna General Katumba Wamala yandiba ng'agenda kufuuka retired army general kubanga erinnya lye nkugambye lye lisookedde ddala ku mwanjo ogw'abannamagye abali ku ddala lya Geno bengenda okusomera abali eyo 24 abagambibwa okuba nti bagenda kubeera nga bawummuzibwa bafuuke ba retired newankubadde nga bangi ku bano bagambibwa okuba nti babadde bakyayagala okubeera nga basaavinga wabula ng'eggwanga lyolekera akalulu ka 2026 kitegeerekese nti bajjeno bano bengenda okusomera bamaze okuba nga amannya gaabwe gabeera shortlisted era ng'essaawa yonna kigenda kufuuka official okusinziira ku kiwandiiko kye nnina era kyengenda okuba nga nkuyitiramu naye nga General Edward Katumba Wamala erinnya lye lyerisinza okuwawaaza bannayuganda amatu okuwulira ku musajja profile ey'amaanyi gy'ayina mu magye g'eggwanga erya Uganda profile ey'amaanyi gy'azimbye ebintu eby'amaanyi oba ebikwekweta eby'amaanyi byaduumidde n'ebisoomoozo eby'amaanyi bimwegezezzaamu okubeera ng'olwaleero ku myaka gy'alina agenda kubeera ng'afuuka retired army general ow'amagye g'eggwanga erya Uganda naye nkugambye olukalala luliko abalala 24 era nga bonna bali ku ddaala lya general bagenda kubeera nga bawummuzibwa era olukalala luno lwenkuleetedde mu kiwandiiko kyengenda okubeera nga nkusomera bano bagenda kuba nga bakakibwa kubanga ngamba bakakibwa olw'ensonga kitegeerekese nti abamu ku bano babadde bambi bakyayagala okubeera nga basaavinga era lisiti ngenda kuba nga njikuwa mu bujjuvu naddala gwe amaze okubeera ng'otwegattako atanatwegattako kirira wansi awo laba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli tuba tutaddeyo ate ojja kuba ng'obeera notified. General Edward Katumba Wamala kinajjukirwa nti yaliko mu kifo ebimu ku ebyo ebikyasinza okubeera ebyawaggulu mu magye g'eggwanga ekifo ekya CDF wetwogerera ekirimu General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero. General Katumba Wamala yaliko Chief of Defence Forces mu magye g'eggwanga erya Uganda era ekifo ekyo yasaavingira ddala n'ebikwekweta ebiwera yabiduumirira ddala. General Edward Katumba Wamala ayise mu bintu eby'enjawulo naddala mu magye g'eggwanga erya Uganda era omukulu ono n'ennaku olumu baamwegezaamu okumukuba amasasi newankubadde nga yasimattuka wabula nga amasasi gaatwala muwala we era wetwogerera nga muwala we mugenzi olw'amasasi ago ge yasimattuka General Edward Katumba Wamala. Kakati njagala kuwa lukalala otegeere baani bw'oba oyinamu gw'omanyi bw'oba oyinamu omukwano gwa mukwano gwo bw'oba oyinamu ku bano bengenda okusomera lwe lukalala lwennina olw'aba generals 24 abagenda okuba nga bawummuzibwa okuva mu magye ag'eggwanga erya Uganda. Naye nga sinaba kuba nga nkusomera olukalala luno kkiriza nsooke nkuyiseeko mu kiwandiiko kino omanye nsonga ki ddala bannamagye bano bagenda kubeera nga bawummuzibwa. Wuliriza okusinziira ku kiwandiiko kye nnina wano ekyafulumye ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omukaaga 2025 lwe lunaku olwaleero wenkoledde akatambi kano. Wulira we bagamba Uganda People's Defence Forces UPDF has confirmed that a total of at least 531 officers and militants, including some of the country's most prominent generals, are braced for retirement for the army, from the army in a sweeping transition that marks the exit of several Bush War era military figures. Amagye g'eggwanga erya Uganda gafulumizza olukalala lwa bannamagye 531 officers abagenda okubeera nga bawummuzibwa, abamu nga bawummuzibwa lwa buwaze, abalala babadde ndowooza bakooye era nga kigambibwa nti muno mulimu ne ba prominent generals abali ku ddala erya general ababadde bamanyiddwa ennyo era wulira babitemyetemye. Mulimu ba majors 5, mulimu ba brigadiers 16, mulimu ba colonel baba colonels 28, mulimu ba lieutenant colonels 42, mulimu ba majors 183, mulimu ba captains 254. Bano bonna bagenda kubeera nga bawummuzibwa era kigambibwa nti the retirement ceremony is scheduled to take place in July 2026. Omukolo omutongole ogw'okubeera nga bano bawaayo entebe zaabwe ba offices zaabwe gujja kubeera omwezi gw'omusanvu mwaka gwa 2025. Njagala owulirize bulungi nnyo nga sinnakuleetera lukalala lwonna okubeera nga ndukusomera ogenda kwewuunya. Bano kigambibwa okusinziira ku kiwandiiko kino nti waliwo ekikwekweto eky'okubeera nga bajja abeeyita ba Bush War era military figures. Bano bannazirwanako bannaliko mu nsiko. Bano ekigendererwa ky'amagye g'eggwanga erya UPDF kigambibwa okuba nti ekigendererwa ekikulu kyakuggyawo abo abaazirwanako oba abali mu nsiko n'omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni bandibanga kyekigendererwa ekyokubeera nga babasaanyaawo kwegamba nga babajja mu magye, emagye gabeere nga gafuna omugigi omulala. Wuliriza wano
Among the notable retirees is the only serving 4-star General Edward Katumba Wamala, a former Chief of Defence Forces CDF and a current Minister of Works and Transport General Katumba, who joined the liberation struggle in 1980, has served in key national security and government positions for over 4 decades. Kyona amaze ebyasa ebiwerera ddala bina nga serving amagye gano naddala mbikwekweta ebyenjawulo ne mu government positions ez'enjawulo, era nga ye 4-star General yekka ali ku lukalala luno kwaba bagenda okubeera nga bawummuzibwa. According to the official retirement list seen by this publication, the retiring group features 5 majors, 16 brigadiers, 28 colonels, 42 lieutenant colonels, 183 majors and 254 captains. Nga bwe nkugambye wali olukalala olwo oluliko ba general, ba majors, ba lieutenant, ba colonel, ba lieutenant colonel, ba major ne ba captains, bonna eyo sijja kubanga nduwayo. Kakati njagala kubanga nkuwa olukalala luno oberenga olutegeera bulungi nnyo. Kigambibwa nti bano banazirwanako bonna ekigendererwa kyakubeera nga babajja mu magye baberenga babasuula. Njagala kubanga ntandika n'olukalala luno olutegeere bulungi nnyo buli gwensoma nga nkuwa ekifaananyi kye, kubanga nasobodde abamu okufuna ebifaananyi byabwe, ebyabo bye sisobodde kufuna ojja kubanga ate obinoonyereza obisangeko ko ewalala, naye nga bensobodde okutegeerako bengenda okubanga nkuwa. Era nga ngenda kutandika ne General Edward Katumba Wamala gwe mbagambyeko obulungi ennyo, eyaliko CDF w'amagye g'eggwanga erya Uganda. Ono akakasiddwa nti ali ku lukalala olw'aba Army Generals bano abagenda okubeera nga bawummuzibwa, General Edward Katumba Wamala, era nga ye 4-star General yekka ali ku lukalala luno oluliko bannamagye bagenda okuba nga bawummuzibwa. Oyo bwe muvaako tuyinawo Lieutenant General Charles Awanye Otema, oyo naye y'omu ku abo bagenda okubeera nga bawummuzibwa. Oyo namba 2 munnamagye agenda kubeera nga awummuzibwa bwe tunaatukira omwaka gwa 2026 ajja kuba takyasavinga mu magye. Kuliko Lieutenant General Charles Angina, ono naye agenda kubeera nga awummuzibwa ali ku ddala lya Lieutenant General. Nga bwe nkugambye kuliko ba Lieutenant n'abalala byonna ogenda kubeera nga obitegeera. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Major General Godfrey Katsigazi tumusiime, ono naye agenda kuba nga awummuzibwa okuva mu magye ku ddala lye kwali erya Major General, era we tunaatukira omwaka guno tunaatukira omwezi guno mu mwaka ogujja ajja kuba takyasavinga mu magye ag'eggwanga erya Uganda, naye ajja kuba amaze okubeera nga afuuka retired Major General. Kuliko omukulu ono amanyiddwa nga Major General Apollo Kasiika Gowa, ono naye agambibwa okuba nti agenda kubeera nga awummuzibwa okuva mu magye ag'eggwanga erya Uganda. Kakati gwampuliriza njagala okutegeeza nti bano bali 24 era lisiti yonna ngenda kubeera nga njikuwa, wabula nkugambye abamu sirina bifaananyi byabwe. Kuliko omukulu ono amanyiddwa nga Major General Apollo Kasiita Gowa, oyo abasinga obungi erinnya lye mubadde muliwulira. Apollo Kasiita Gowa, omukulu oyo naye ali omu ku abo abagambibwa okuba nti bagenda kubeera nga bawummuzibwa, era ng'essaawa yonna tagenda kuddamu kubeera nga asavinga mu magye ag'eggwanga erya Uganda. Kuliko omukulu oyo amanyiddwa nga Major General Leopold Chanda. General Chanda basinga obungi nkakasa mubadde mumumanyi, era naye wetwogerera ebibye agenda kubeera nga awummuzibwa essaawa yonna. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Major General Abel Kandiho, abangi mumumanyi nnyo naddala mu bya CMI n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo, abazze bagoberera nkakasa nga bino mubitegeera bulungi nnyo. Kuliko Brigadier General Edison Muhungu Muhanguzi Edison Muhanguzi, bweniya bwe mbasiri pronouncing bubi, naye ali ku listi y'abano ba Army Generals abagenda okuba nga bawummuzibwa essaawa yonna. Oyo bwe tumuvaako kuliko Brigadier General Beekunda Besigye Cyrus, ono naye agenda kubeera nga awummuzibwa essaawa yonna mu magye ag'eggwanga erya Uganda, kubanga naye ku lukalala yafulumiddeko. Brigadier General Bakunda Besigye Cyrus agenda kubanga naye awummuzibwa, erinnya lye lyalabikidde ku ba Army Generals abagenda okubanga ate bawummuzibwa. Ono omulala yaani Brigadier General Winston Byaruhanga, oyo gwolaba ku screen yo, naye ali omu ku abo abagenda okubanga bawummuzibwa essaawa yonna, era tajja kuba musavinzi mu magye g'eggwanga erya Uganda bwe tunaatukira mu bwezi bwe guti mu mwaka ogujja. Oyo naye agenda kubanga atulabyeko nnyo. Brigadier General Stephen
Tumwesije Kashure yono golaba ku screen yo Brigadier General Stephen Tumwesije Kashure agenda kubanga naye awummuzibwa kubanga naye erinnya lye lirabikidde ku lukalala luno olw'abajjeno abagenda okubeera nga bawummuzibwa. Tagenda kuddamu kubeera nga alabikako mu magye ag'eggwanga erya Uganda. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Brigadier General Tom Kikoyo Kabuye, oyo erinnya lye ekifaananyi kye kimbuze sisobodde kubeera nga nkifuna, bamuyita Brigadier General Tom Kikoyo Kabuye, oyo naye amaze okuba nga akakasibwa ku lukalala lw'abajjenos abagenda okubeera nga bawummuzibwa. Kuliko Sam Omala, ndabawo wano erinnya lya Sam Omala, Brigadier General Sam Omala onoloza bamuwummuza lwakubeera nti mugenzi kubanga gye buvuddeko twafuna amawulire nti omukulu ono yafa. Sam Omala era nkakasa yemu ku nsonga lwaki agenda kubanga awummuzibwa gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Brigadier General Fred Rugadia Akiki, oyo naye yafulumidde ku lukalala lw'aba military generals abagenda okubeera nga bawummuzibwa essaawa yonna, era tagenda kuddamu kubeera nga asaavinga mu magye ag'eggwanga erya Uganda we tunaatuukira mu mwezi guno omwaka ogujja. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Brigadier General Michael Samuel Kasame, oyo gwolaba naye ali omu ku abo abafulumidde ku lukalala nti bagenda kubeera nga bawummuzibwa essaawa yonna, either mu buwaze oba mu kwagala. Oyo bwe tumuvaako waliwo omukulu amanyiddwa nga Brigadier General Patrick Mwesije, oyo gwolaba ku screen yo agenda kubeera nga naye awummuzibwa kubanga erinnya lye lirabikidde ku lukalala lw'ennina wano. Oyo bwe tumuvaako kuliko omukulu amanyiddwa nga Brigadier General Fred Mwesije, oyo naye erinnya lye lyalabikidde ku lukalala lwabo abagenda okubeera nga bawummuzibwa either mu kwagala oba mu buwaze, kubanga ekyo nkiteekako olw'ensonga information egyennina oba ekiwandiiko kyennina kinnyonnyola bulungi nnyo ebyo byennyini byengenda mu maaso n'okubeera nga ate nkutegeeza. Kuliko omukulu omulala ono gwolaba bamuyita Brigadier General Herbert Rwego Mbonye, oyo naye afulumidde ku lukalala olwabo abagenda okuba nga bawummuzibwa essaawa yonna mu magye g'eggwanga erya Uganda abeere nga takyasaavingayo. Kakati wano waliwo omulala addako amanyiddwa nga Brigadier General Simon Nicholas Ochan, naye erinnya lye lifulumidde ku lukalala era essaawa yonna agenda kubeera nga naye awummuzibwa. Oyo bwe muvaako Brigadier General Maitland K Bitumbika agenda kubanga naye awummuzibwa, erinnya lye lirabikidde ku lukalala olw'aba military generals abagenda okuba nga tebaddamu kusaavinga magye g'eggwanga erya Uganda ng'essaawa yonna agenda naye kuba nga afuuka retired. Kuliko omukulu oyo amanyiddwa nga Brigadier General Cyril Mawa Muhindo, ono naye erinnya lye lyafulumye era essaawa yonna agenda kuba nga naye awummuzibwa mu magye g'eggwanga erya Uganda. Kakati yusibe bo bokka, kuliko abalala baabano. Kuliko omukulu oyo amanyiddwa nga Brigadier General Charles Bakahumura, oyo naye abadde ku ddala ya Brigadier General bwe twogerera nga agenda kubeera nga awummuzibwa mu magye ag'eggwanga erya Uganda. Then n'asemberayo ddala amanyiddwa nga Brigadier General Charles Asiimwe Kahangire, ono bwe mba seerabidde ensonga lwaki ndeese ekyo ekifaananyi. Mu mwaka gwa 2017 omusajja ono ye yakwata Frank Gashumba n'amupareedinga mu mawulire nga amutaddeko empingu ku bintu ebyali sijja bigendamu ebyo kubanga bye tujja bireeta lwabyo. Naye omusajja oyo munnamagye oyo agambibwa okubanga ndowooza okubanga yoyo we mba seerabidde nkakasa nga yoyo, era y'ensonga lwaki nsazeewo mbeere nga mmuleeta awo obeere nga ogenda mu maaso n'okubanga omutegeera bulungi nnyo. Kakati abo be bajjenos 24 nga bwe twogerera olukalala lwafulumye dda ng'essaawa yonna bagenda kubeera nga bawummuzibwa bafuuka ba retired, era ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Daily Express official website, era nga abamu ku bano bajjeno babadde balina profiles ez'amaanyi nga General Edward Katumba Wamala, Major General Leopold Chanda, Major General Charles Angina n'abalala. General Edward Katumba Wamala yazaalibwa ngina ku mwezi 19 omwezi ogw'e11 mu mwaka gwa 1956, bamuzaalira mu bitundu by'e Bweza mu district y'e Kalangala ku Bizinga, era nga abadde ayina bachelors, abadde ayina obuyigiriza obw'amaanyi ennyo, ayina bachelors in international relations and diplomacy okuva ku Nkumba University, era nga ayina ne master's degree in strategic leadership okuva ku US Army War College. Omukulu ono yagenda mu ggwanga lya America ku college y'amagye n'asoma
kye tuyita strategic leadership okuva ku college oba ku university esomesa ebyamagye. General Edward Katumba Wamala asaavinzeeko mu bifo ebyenjawulo kubanga nkugambye erinnya lye lisinze okubeera nga liwaawaza amatu ate n'ekirala ye Foster General yekka afulumidde ku lukalala luno. Ensonga lwaki yakaka ak'enjawulo tujja kukakuwa. Yasaavingako mu bifo ebyenjawulo mu magye g'eggwanga erya Uganda era kinajjukirwa nti yaliko IGP Inspector General of Police. General Edward Katumba Wamala yaliko CDF Chief of Defence Forces. General Edward Katumba Wamala yaliko Commander Land Forces yaduumirako amagye g'eggwanga ery'okuttaka era nga kigambibwa yagendako mu military trainings ez'amaanyi ng'oggyeko eri college mu ggwanga erya America. Edward Katumba Wamala yaliko mu military training institutions mu ggwanga erya Tanzania yasomerayo ensonga z'amagye. Yagendako mu ggwanga erya Nigeria n'asomerayo ensonga z'amagye. N'agenda mu ggwanga erya United States of America n'asomerayo ensonga z'amagye. N'agenda mu ggwanga erya Soviet Union olwaliro lye tuyita Russia n'asomerayo ensonga z'amagye. N'agenda mu ggwanga erya North Korea ewali Mafene mu kibuga Pyongyang n'abanga yasomerayo ensonga z'ebyokwerinda n'ensonga ez'amagye. Kakati y'omu ku abo bannamagye abali ku ddala lya Geno abali eyo mu 24 abagenda okubanga bawummuzibwa. Naye nga nkugambye olukalala lwonna olw'abannamagye abagambibwa okuba nti bagenda kuwummuzibwa bakunukkiriza basukka mu 500. Kakati abo ge mawulire genjagadde okubanga nkutegeeza kakati gwampuliriza naddala ng'omaze okubeera ng'osubscribinga bw'atyo nabakubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abo basooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate n'obanga otambula naffe. Kkiriza nkujjukize Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti munoonyeeko gwe wenna ng'olina ebikutawaanya ensonga ez'enjawulo omuli ensonga z'obufumbo oyagala kukyusa luzaalo oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula bulungi nnyo ennamba y'essimu yeeyo eri 0753 85 0753 85 64 64 osobola okumukubira direct